Ebivudde mu lukungaana lw'amawulire olubadde wali e Naguru olwa poliisi eno ng'ekulembeddwamu omwogezi waayo SCP Rusoke Kituuma akakasizza okukwatibwa kwa Stella Namwanje eyalabikira mu katambi ng'atulugunya omwana. Ate ye omwogezi wa poliisi w'ebyentambula ayogedde ku bubenje obuzze bubaawo mu wiiki eno n'abantu baafudde nga byonna biva ku kuvugisa kimama. Ekitongole kya poliisi nga kikulembeddwamu omwogezi wakyo SCP Rusoke Kituuma kikakasizza okukwatibwa kwa Namwanje Stella omutuuze w'ebinyonyi Nnyendo Mukungwe eyalabikira mu katambi ng'akola ebyambyone ku mwana w'emyezi 10. Yayisa bubi omwana era akatambi ako bwe kaayitamu omanyi ekirungi is that naffe nga poliisi ku mitimbagano tubaako ate n'ekirala abantu batera okututuukirira. Bwe twakagoberera oyo omukyala twasobola okumufuna naye twasanga nti maama w'omwana yali amuwadde omwana okumukola ki okumubeererawo ng'ono taliiwo. Bibadde mu lukungaana lw'abamawulire e Naguru era okusinziira ku Afande Rusoke agamba nti ono kye yakola okudda ku mwana okumuliisa obubi n'essusu kyali kyennyamiza. Ono omukyala tulina okulaba nti ebikolwa bye bino abonerezebwa oba abisasulira kubanga bye yakola si bya kintu kiramu. Asuubiza nti amateeka gakulamula Namwanje nga kw'otadde n'okukebera omutwe gwe okumanya wayimiridde mu by'obulamu. Twadvisinganya abantu nti mubeere nnyo n'eriiso ejogi. Abantu abamu abasobola okukola ebintu nga bino bw'obeetegereza obulungi oluusi emitwe giba tegikola na bulungi. Ku nsonga z'ekitta abantu mu bitundu eby'ekagadi omwafiira abantu abawerako Afande Rusoke alungamizza bw'ati. Investigation zigenda mu maaso. Ebidiinidiini bino bwe tufuna information usually police tuyimukiramu n'abakuumaddembe abalala. Just kyemanyi nti siina information bulungi ddirwe twali tusembyeyo okufuna bino ebidiinidiini naye bwe tuba tufunye information eno tuyimukiramu. Kubikwatagana n'ekiwamba abaana ekisusse, Afande Rusoke asabye abazadde n'abalabirira abaana okubeera n'eriiso ekkaliriza ku bannakigwanyizi. Waliwo ne case kati nga for example case eyabadde ejjinja ono ye omwana yali n'omuntu omukulu naye ne bayingira mu ddwaliro. Kati bwe bayingira mu ddwaliro omwana ne bamuleka n'atandika okutambula mu compound. Eyamuwamba n'amuwamba naye ekyamukisa mulungi nti omwana baavuddewo ne bamulaba. Wabula ye omwogezi wa poliisi y'ebidduka Michael Kananura agamba mu ssabbiiti emu abantu 41 be bafudde nga kiva ku ntambula eya bodaboda ate abantu 32 babadde batambuza bigere nga byonna biva kuvugisa kimama eri abagoba b'ebimotoka birukululana. Obubenje nga buviira ku pikipiki bukyasigadde nga bwabulabe eri ku nguudo era buno byakontributinga kumpi half y'obubenje bwonna obwabaawo kuva ku bidduka ebirala oba ku ntambula endala. Era n'okutambuza ebigere ku nguudo nakyo kyasigadde nga nakyo ng'ekyali challenge ku nguudo era ensonga lwaki abantu abafa nga batambuza ebigere ku nguudo nabo baali 32. Wekituuse ku nsonga z'ebigezo omwogezi w'ekitongole kya Uganda National Examinations Board UNEB Jennifer Kalule Musamba alungamizza ku bigezo by'ekibiina ekyomusanvu bye batandise olwaleero kw'ossa n'ebya siniya ey'omukaaga eby'okutandika ku Lwokutaano lwa ssabbiiti eno. P7 ne siniya ey'omukaaga nabo bagenda kubanga abatandika era ng'omulamwa gwe gumu nga tugendererako ng'omulamwa gwaffe ogw'ebigezo omwaka guno gwogera ku bwesimbu bw'ebigezo awamu n'okulaba nti abayizi tubateekateeka. Asabye bannannyini masomero kw'ossa n'abayizi obutagezaako kwenyigira mu kubba bigezo kubanga bandikomekkereza nga basazizzaamu satifikeeti zaabwe.
nga twagala okukubiriza ba head teachers balabe nga bafuba okulaba nti babuulirira abayizi babateeketeeke bulungi nnyo babannyonnyole nsonga ki eyinza okuvaako omuyizi okusazibwamu ebigezo bye, nsonga ki eyinza okuvaako ebigezo okusazibwamu, nsonga ki eyinza okuvaako omuyizi okugaanibwa okukola ebigezo. Bya Ora Gabriel, Salt TV, Omunya.